Coming up on AC Media. Mukulaba ko omuntu asobola okubeera successful nga yekka nga content creator ekintu nakyekolya yekka oba yeetaaga team. Osobola okubeera successful naye era success eba yasaagamu busazi. Okay. Kuba abantu betukozeeko abasinga mu Uganda tulina ekizibu kimu ekya 100% mentality. Okay. Oli abeerawo n'ekintu kye nga ayagala beera nakyo yekka. Okigabanako akatini ne wabanga oli alina value gy'aleeta nga takikkiriza. So n'obeerawo ng'olina business ng'ogikolamu emitwalo 10 omwaka naye ng'ate omuntu alina business agirinamu 20% naye nga bakola obukadde 10 omwaka oba omusingo oyinza oba batubakusingisa. Byaba yakusinze ddala emitwalo 10 gimanyi. Coming up on AC Media. We inspire. So this is your girl AC Wanoku at Talk with SCS Media still. Mbabuuza ko gonna wasinzira okubanga otraba. Thank you so much. Kansubira olwambu genda bulungi. Ate era gwe bitanatambulira bulungi Katonda akukwatireko. So mwenna we musinzira okubanga muturaba. Thank you so much. Aba liking our work, aba commenting, aba sharing. Tulina omwana amuyita Namubiru TikToker. Yasinga okusharing work wa sharing work ono gwe tujja ku YouTube namutwala eri. Thank you so much. Abatuwabula bambi tweyanziza, abatwagaliza, thank you so much. Kale n'abatukyawa anyway tetulina nnyo kyakubagamba mujja kutuuka ekiseera mwetereze naye nga mwenna mbabuuzaako olunaku olwaleero tuli mu mindset change nga weeri nkola yaffe tulina Mr. KASIRYE Adam agenda kuba atubuulira. Last time twayogera ku content, tuze twogera ku content, okulotya ssente mu content. This time around tukyali ku content creation whereby tugenda kuba twogera ebibuuzo byange biri nti olwaleero ngenda kuba mubuuza tweta content wokola wekosobola okigusa oba kikwetaagisa okukola ne team awo. So tugenda kuba tumubuuzaako naye ababuuzeeko tutandikirawo wennyini. Soza okukola Mr. KASIRYE Adam. Nawe basanga Ebintu bitambula bitye? Bintu bitambula bulungi. Tubeerayo eyo ne tusirika. Netuyita nga tulaba ebitambula ebigenda mu maaso. Bangamba Uganda ebyokusirika tebikola. Uganda ebyokusirika tebikola. Omuntu yenna omugezigezi ng'oyagala okukula oteekeddwa okubamu akaseera mwesiriikiriramu wekka nodda wekka ne weebuulira n'omanya. Kuba ebintu ebikyasinza okukuza abantu ebimu ku bikyasinza okukuza abantu kubeera na self accountability. Obaako wodda ne weereflectingamu n'ogamba naye kino kye ndi mu kukola kiragawo. Ne weevaluatinga byonna by'obadde okola oba mu wiiki oba mu mwezi. So kati ako akaseera kaba kakongagga okusirikawo wekkawo mu kifo ekimu ng'oli wekka. Aye KASIRYE alina ebintu byatugamba wano noddayo ne weetereza wekka. KASIRYE tugenda kutandika. Last time twali tujja twogera ku content creator twamulaba yaani ate akiraba naye mu video zaffe ez'emabega ojja kutegeera content creator yaani. So netwongera n'okulaba engeri omuntu gy'asobola okukolamu ssente mu content n'alekera okukola just for fun. So this time around ekintu kye njagala okubuuza nti abantu engeri gyekiri nti twalabye content creation nga business ekitegeera era ne tulaba nti omuntu ayinza kwetunda atya okubeera content creator. Mukulaba ko omuntu asobola okubeera successful nga yekka nga content creator ekintu nakyekolya yekka oba yeetaaga team. Osobola okubeera successful naye era success eba yasaagamu busazi. Okay. Kuba abantu betukozeeko abasinga mu Uganda tulina ekizibu kimu ekya 100% mentality. Okay. Oli abeerawo n'ekintu kye nga ayagala beera nakyo yekka. Okigabanako akatini ne wabanga oli alina value gy'aleeta nga takikkiriza. So n'obeerawo ng'olina business ng'ogikolamu emitwalo 10 omwaka naye ng'ate omuntu alina business agirinamu 20% naye nga bakola obukadde 10 omwaka oba omusingo oyinza oba batubakusingisa. Byaba yakusinze ddala emitwalo 10 gimanyi. Professor Lumumba alina we yagambirako n'agamba nti okukwata 100% eyakamyu n'okufuna 10% ku njovu otwala ki? 10%. Okitegeera. So kati ebiseera ebisinga osobola okukiraba nti kiryokke kubanga buli kimu kyonna okirinanga gwe wekka buli kimu okirya wekka ne weewunya n'ennyingiza gy'oyingiza eba ki? Eba nti okitegeera. Kuba biseera bingi ba creatives bangi
asobola okubeerawo nga mulwadde n'asasula professional amujjanjabi ezo sente n'azimuwa nga ziwera n'abeera nga yeetaaga omwana osome n'asasusa professional teacher sente n'aziwa nga zikolaki nga ziwera n'ate ku mulimu gwe ogumuyingiriza guno nga content gw'abaakola oba waka gw'abaakola n'aba nga tavaliwe nga ba professionals tayagala sasula lawyer mukolera ku mpapula ze tayagala sasula professional producer mukolera ku mirimu gye tayagala sasula editor mulungi okitegeera kitegeeza osobola okuba ng'ogamba obutabasasula nsevinga miliyoni zange 2 buli mwaka naye nga weerabidde nti obutabasasula obutakkiriza basasula kukola naawe ofiirwa akawumbi omwaka kyewandikoze singa mubadde mukolera wamuga tiimu so teamwork makes a dream work buli woyagala kigaziwe tiimu eba erina okukola ki okugaziwa eba erina okugaziwa eseegeza bw'oba tukoze wali oba osaaga mu busaazi oba osaaga mu busaazi omuntu yeetaaga ddala teamwork egumidde kale challenge etusinza okufuna abasinga aba Uganda bw'omugamba okukuŋŋaanya tiimu aginterpretinga bakyali event nina ekikosi kyange etwasoma Namasagari n'akuŋŋaanya buli omu ekitegeeza naye tiimu kitegeeza abantu abakkiriza okukuŋŋaana awamu ne bakuŋŋaana nga balina obusobozi obw'enjawulo naye nga baluubirira okuggusa ekirooto kimu. For example, ngemu n'agamba nti tutandise S media nga gwe representer a brand nga producer ne mutuuka ekiseera ne mugamba tubeera nnyo mu field nga tuproducinga so twetaagayo okuba brand tafuna budde bwe editing kati mu kifo ky'okukendeeza speed ya production ne mufuna ate omuntu omulala ajjanga professional editor agenda okwetegeera nomanya nti brand yakwata n'ateera oli wali obimanyi nga byonna abikola akitegeera nga ye presenter yabeera ayina engeri gyagala n'akisa ku kamera abeera agamba kasita ajja ku editing asoka nire mu katono naye ali nanyiga epeesa nakumawo n'atuula neddayo na editing tunuulira okukula kw'emyaka 5 egiddako otunuulire n'abakola nga tiimu myaka 5 egiddako bajja kubeera very different bajja kubeera mu destination nga zanjawulo okitegeera kati olwaleero nga bwe nkugambye tuli wano tushuutinga tulina shenda gye tulina shooting ate muyina ewantu walanje muyina okulaga kitegeeza ki nti time esobola otutuuka nga brand tasobola kushootinga nga ate ya editinga lwaki kiba kigenda sala speed kwe mukuŋŋaanyiza content ate nga content ye gold gwe mwetaaga kati mu kifo ky'okugamba nti at least katufe naki at least tukole ebitino mufuna omuntu nga professional editor ye ne mumanya nti brand wakwata ateeka wali ne muli mu field ne mubeera sure nti we muviira mu field olweggulo waliwo content awedde oba okuteekayo kitegeeza ki gyokoma okuteekerayo okumu kwe kuba nti akawunti ye beekola ki ekula akawunti gyekoma okula kwekukola sente kyandibadde limited wali singa musigala mukikola ki mukikola mwekana mwekitegeeza time esobola n'okutuuka ne mugamba nti okay kakali katufuneyo n'omuntu omulala tutandikeyo ne endala ku platform yemu kubanga eno tebagiyita nti Kasirye Adam kabunga blog oba ki S media it's a media company kitegeeza oba osobola okuteekako ebintu ebirala byaki ebyenjawulo naye ekikola ekyo eba tiimu naye bwe tuddayo ku mulamwa lwaki omulamwa tiimu kitegeeza nti musobola okukeera ku makya ng'enadde nkugamba gwe osobola okupresentinga oli asobola okuproducinga eri omulala asobola okueditinga eri asobola okujjanga obukugu bwe buli mu kulwaninga social media platforms era nga bw'ateekawo obukugu bwe n'apostinga waaka n'amupremieringa mu ngeri gy'asobola opremieringamu entuufu n'asindika content ku social media n'aba ng'asoma statistics n'amanya nti mu time bweti bwe tuteekayo ekintu traction eba y'amaanyi tusobola okukola planning ku Monday tuteekayo kino oba ku makya tuteekayo kino mu ttuntu tuteekayo kino kitegeeza nga ye akonsentratinze ku ekyo kiba kigaziya enkola yammwe ey'emirimu n'okwongeza beekiyamwe kubanga buli omu nga professional alina kyafokasinzeeko nga ekyasobola okuwa 100%. Si byebiri ebyokuba nti owa kino gundi akole kiri gundi akole kino okyogeddeko ekyo ekyokulala well defined goals kyeki kye twagambye plan timutuula ne mugaye kitukuŋŋaanyisizza kyekino twagala kikola bwe tuti tujja kikoza mu mitendera bwe tuti ne bwe tuti okusinziira ku kino bwe kiti kati ne musetinga goals nimanya nti gundi obuvunaanyizibwa bwe olina kukola bwetyo olina okweditinga vidiyo 2 buli nnaku esi buli nnaku ne brand mulina okugenda mu field ne mutuleetera vidiyo 2 gundi ne gundi mulina okukola bwekiti ne bwekiti kati ku nkomerero ya wiiki oba omwezi nga mulina emutuula ne musooka mu evaluate nga first bye mukoze goals zammwe oba muzituukiriza then ne mubaayo ekintu ekibagakkiramu nga kyassanyu oba kunywamu mwenna oba kulyamu mwenna
kunyumyamu ku mboozi just zabulamu bwe mwayongera otegeera ekyo nakyo kikulu kikulu nnyo okubanga mwemanyi singa ntuuka ekiseera oli n'agenda naye baka singa ntuuka ekiseera nga ndi confident naawe okubuulira nti eka mukazi wange yanfuukidde ekizibu nasuze mu ntebe kitegeeza mba neeyongedde okukwatagana naawe nti mba nsobola okukukabira ekizibu kyange bwe nkikkalira nenzikakkana ne bwoba tekinyambye naye mmanya nakyogedde nekiva ku mutima singa ntuuka ekiseera nga nsobola okukugamba nti sirinaamu wadde ebibiri naye nzirako omukyala mwiza kino nakino kitegeera ebintu ng'ebyo ebiri pasono tetutunuulira professional side yokka naye kinyweza enkolagana eba personal side bantu kubanga beetegeera nti I can confide with you nekugamba ekizibu kyange nemmanyi ojja kumbuulira either ompadde solution togimpadde naye tojja kumpulirizo kitegeera so bwe tutuuka ku level ne tuzimba ekintu ekyo nga tusobola okukikolera awamu abantu nga bataano nga tutuula ne tunyumya gundi ki ekigenda maaso mu bulamu bwo gundi kikitegeera tiimu ejja egenda eyongera okukola ki okukula ekyokubiri ku understanding nti omuntu akula buli we tukula tubaako bye twawutugrowing nze gwolaba wano essaawa eno myaka ebiri mu maaso osobola okuba nga ate endaba gyendabamu ebintu n'enkola gyenkolamu ebintu ndala kubanga nkuze obuvunaanyizibwa bweyongedde ekiruubirirwa kyange kyeyongedde okugaziwa erinnya lyeyongedde okukula oba oluusi neeyongedde n'okufunamu kasente enneeyisa gyenneeyisa oluusi ejja ekola ki ekyuka kati once you understand nti omuntu ajja akula ajja amoldinga ng'akula akyuka kyenji zino zisobola okubeera mu management kubanga you are aware ne bw'obanga tokimanyi atuuka n'akolamu kano kati n'ogamba ati bino byakoze onaatagala kyo naakola kyo kitegeera but the moment you understand that change happens and it is inevitable omanye omuntu bw'atuuka n'akula osobola okujja olw'okuba mwasetinga kiri ekya communication osobola okujja n'omugamba nti esi wadde okuze bwoti ne bwoti otuuse bwoti ne bwoti naye otandise okuva ku mulamwa mbadde nsaba wano tutereezeemu asobola okuwuliriza olw'enkolagana gye mujja mukolaki muzimba so tiimu ejja esigala eyongera okolaki okunywera kala ekirala ekiyinza okukola tiimu erina amakulu tonoonya abantu bwe mufaanagana oba abantu bwe mukkirizigana omuntu nga buli kimu mukifaanaganya buli kimu mukkiriziganya buli kyemuleeta tumulowooza kyekimu yesi nga bwe nakugambye nti mwegatta abantu ab'enjawulo nga mukomplimentinga each other bintu ebimu buli we munaabeera nga muli paralelo bwe muti endowooza zammwe ziri paralelo temujja kukula muteekeddwa oluusi okucrossinga lines ekireetera okucrossinga lines kwe kubeera nti kuliko omuntu alowooza mu ngeri endala tajja kugamba bugali temubanga mbaata nti enkulu bwekulembera zijja ziti bwe ziyita mu kinja ziyitayo muki lumu okitegeera funa abantu abalina ku ndowooza ey'enjawulo nga at least bali bakukyalenjinga naawe okulowooza ennyo ku kikyo kubanga bwe mutuula omanya ekigenda okuwanguza proposal y'okuyitawo si kuba nti gwasinga amaanyi oba obuwanvu wabula kuba nti osobola okuginnyonnyola banno ne bagitegeera ng'etuula ne mu kirooto kye mulina ekyawamu kati oba ogenda kubeera challenge okukola kubanga okimanyi tokola wekka buli omu akontributing ekitegeera nkiraba kati kirala kibuzo manyi ebibuzo byange mbirina nti kati senga mba nkoze ttiimu empapula bweziri buli kimu weekiri nenkedde ku makya oba oliawo nnemeseddwa oba oliawo binnemeredde oba oliawo nzitowereddwa mu ttiimu nkola ntya musobola okwawukana ate nga oba oliawo nze nga ogamba nti omanyi kati nga otugambe tuyinza okuba nze presenta kedde ku makya Brian oba omuntu yenna naye tulina empapula zino what should I do nkola ntya bwe mutuuka ku level nga mulina temusobola kirizolovinga then kyeki kyenagambye ekyokuandastandinga nti omuntu akyuka ebiseera ebisinga abantu tebalina kubeera mu bulamu bwaffe permanent time etuuka nga mwe outgrowings bwe mugezaako musobola okugezaako kifixinga nekigaana nga muteekeddwa kwawukana ekibayamba okuba ne binding documents ziri nti gwe mukugenda temugenda kwekuba kulasita nze ntwala kino nze ntwala kino empapula zino ziba direct nti ono alina maanyi bwe gati oli alina maanyi bwe gati oli alina maanyi bwe gati yes tokyasobola kusigala nti ye oyagala kugenda nti ye kino na kino kyogenda nakyo omuntu oyo bwagenda musobola osigala nga mukolagana kuba tabeevuma nti obudde bwe yamala nammwe teyabufunamu aba alina kiri kiti yakola ki kyeyafunamu okitegeera ebimu ku bintu bye tulina okuandastandinga mu bulamu nti omuntu asobola otuuka ekiseera nga mu butuufu temulina kyemwekoze tewali kibaddewo
naye nga mulaba tekikyagatta nga ebirowoozo byammwe bikyuse ebiruubirirwa bammwe bikyuse ntandise family for example nzadde abaana 4 gwe togitandise tozadde kati oluusi obuvunaanyizibwa bwange buba bweyongedde oba kolodi yange eba ekuze bwe tuba nga twateesa nti tusinkane wantu ku 11 oluusi mma nsobola obutatyasobola kituukiriza kuba ntutte mwana mu ddwaliro nino omwana ku ssomero kati nsobola otuuka ekiseera nendabanga mu butuufu tetukyasobola kugatta tetukyasobola kuwuliziganya bulungi effectively either tuzuula solution ezisobola okukikola otuyamba okukitereeza bwe zigaana tuba tusobola okwawukana bannaye okwawukana mu bulungi tekibangako kibi nemukera ne mugamba nti yes kigaanye negaba maka buli omu akole ki newegaba amaka gasobola okukeera negakola ki negawukana n'omuntu gwe bakuzadde naye muganda wo musobola okukeera ku makya ne mwawukana buli omu n'akwata ye nga mwawukanye mu ndowooza naye nga mukulidde mu maka ge gamu muyonse ku bbeere lyemu muweereddwa ku fiizi ezimu oluusi n'amasomo mugenze mugagamu so kati okukeera ku makya nga temukyasobola kukwatagana nga mukibulira kya buntu naye engeri gye mupaatinze weize mataringanye kubanga tomanya waliwo okuseera oyinza okukeera ku makya omuntu oyo mwetaaga Mama abantu wano babadde nga tiimu ne bavayo ne boogera ebisongovu naligerezaako ku muntu omu yali muyimbi Irene Ntale olaba ekyamutuukako byali bingi naye waliwo yali akolanga tiimu ekintu kyali kitambula naye we yavaayo ekyo nekigaana abantu abalowooza basobola okwemalirira waliwo omuntu watuuka n'alowooza nga wenkikugambye era naffe twamuyinako omuyimbi yatuuka n'alowooza nti kati erinnya lye werituusa asobola okukola yekka oba asobola okukikinga out abantu bonna abadde bacontributinga mu ngeri endala tunuulira njagala nkuwe challenge gwe alaba media olunaku olwaleero njagala ogenda okola research ku bagagga global ab'amaanyi be weegomba okomentinga abagagga 2 oba omu ng'alina bizinesi ng'agirinamu 100%. Tekiriyo ndeetera omu Elon Musk nga business aginamu 100%. Elon Musk Tesla ina board nini Bill Gates Microsoft ina board ate n'ekirala bo batuuka ne bava ne ku board yabo nti board yaffe eriko abantu 2 ne bagitwala ku stock exchange olwaleero gwe wooli wano osobola okugula shares mu Microsoft olwaleero wooli wano Uganda osobola okugula shares mu Tesla kasita omanya bwe kikolebwa kyebayita stock market ke katale omuntu kwatuuka n'ateeka kampani ye nga buli muntu gyali asobola okugulamu shares omanyi lwaki bakikola kampani etuuka nga yeetaaga capital okukula ne basalawo tugende tufeefagane ne looni za banka oba tugifuule public bakiyita gitwala public abantu ab'enjawulo abaagala bagulemu shares fe tukozese ssente zaabo okukuza kampani naye ng'ati the end of emyezi 3 oba omwaka tugaba dividends ziva ku magoba kampani gebeekoze kati ezo kampani zonna zolaba ez'amaanyi zi Google zi Apple zani zonna kampani wekola loosi nange mbakoze loosi muba mugikoledde wamu nga mwenna era buli omu tasobola gifiiringa nnyo nga bw'onoogamba olwaleero bw'oba olina Apple ng'ogirina weka neekola loosi ya biliyoni 10 eza dola nga kirina kutuula ku ggwe muntu omu oyinza n'okwetuga ne bw'omanya nti biliyoni 10 zino eza dola zitudde ku bantu emitwalo n'emitwalo okwetoloola ensi aba owninga stocks muno oli eyateekamu 2 tekimunyiga nnyo neyateekamu 10 tekimunyiga nnyo kubanga bakimanya ejja kuddamu eyimirira ekola amagoba ffenna tujja kukola ki tujja kufuna okitegeera so kati kampani zonna zeweegomba kere Amazon eri ku stock market abantu ab'enjawulo naawe kennyini wano obiyiga n'otandika okugula stocks zo mu kampani ki mu kampani ezo that's how far they go so kati kitegeeza kampani eyo tesobola kuluzinga capital kubanga erina abantu bangi abateekamu ssente okukakasa nti ekola era share ezo zigenda nga zikula mu bali n'okukkangi zikula bwe zikka buli bwe zikula abazirimu ng'akasente keeyongera buli wezikka ng'okitegera zisigala ziri continuous abantu bagula era bw'okeera ku makya n'ogamba nti nze njagala kukivaamu nga kiri kye wagambye ekyokwawuka era okeera bukeezi ku makya n'ogamba njagala kivaamu stock shares zange nzitunda yenna ayagala ozigula azigule nze bampe sente zange enkalu ngende ntandika ekirala awo batukivaamu ng'okivuddemu tubadde ku teamwork olunaku olwayo mu content creation gaba Mr. Kasi atunnyonnyodde lwaki gwe nga content creator weetaaga team kituyamba nnyo reason being n'abantu abalala balina ideas gwe wali badde wekka oli Kasi yayinza okujja n'agamba esi nze ndaba kino kyewalikoze si gwe mugaso gati so gwe wenna atunuulira content wo
mu ngeri y'okumufunamu mu ngeri y'okumugyamu ssente mu ngeri y'ogenda maaso okitegedde twetaaga tiimu tulina content creators e Uganda abalina tiimu izure Mick tufani Mick seems to fun chakala naye ayina tiimu ayina amukolera kamera sigo byakuteeka ali kamera ate neegwa ate nodde bate bijja kukola so please need a team weteeketeke yes weteeketeke nonyayo omwana newaba ayinayo akasente katono mga nja kuwa kino kubanga nawe oba okola ki ofunamu for better results tegala okukola ebintu just for fun tubale tuli ku teamwork Mr. Kaseso mutulinde week ejja tujja kubeera tuli wano basomesa mindset change naddala ku bintu bya bulijjo mostly ebigenda mu maaso kati byetwitunuulidde naddala okitegedde so mbadde esi wano kwa talk with S Media still so twala omukisa bagamba nti Saasi Chanja Road Satellite Hotel wesangibwa balina hotel rooms ennungi gwena akoye badde otambula n'okoowa ye hoteli gy'olina okusobola okulowoozaako Satellite Hotel balina parking engazi balina owummulirako ewalungi balina ebintu bingi bayirawe ate nga balina era Satellite Health Club walina ebirwadde alina ebikusumbuwa alina stress nga wayagaddeko ogendako mu gym ogendako mu sauna ogendako mu steam bath obenga olabika bulungi obeere nga ate odda buto bakuyita ekibebi nga nze sobola okagenderako ku Satellite Hotel bali Saasi Chanja Road nga kava ku roundabout kasente ate katono genda ku Saasi awo ate era tulina abaana mwana muwala abamuyita Joy Star mwana muwala Joy Star a fashion store ono nasangibwa ku Ham Shopping Mall edduuka lye liri U73 mwana muwala Joy Star Fashion ono nasangibwa ku Ham Shopping Grounds awo edduuka liri awo omulyango guyingira ekisaawe Nakivubo Stadium kibali mukola Ham kyali mukola alina engoye zonna ezabukika alina ez'abaana alina ez'abavubuka alina enkofiira alina galubindi alina enkofiira engoye zirabika bulungi nnyo so gwenna ayagala okunyuma ayagala okujoga ayagala okulabika obulungi genda kujoyisa ate nga ssente ntono ddala okitegeera awo nno mujja kuba mulaba ennamba ze still edduuka lye liri U73 U74 U75 genda wajoyisa oba omukubire akole delivery wonna wooli engoye ziba mu nsi ez'enjawulo yes so mbadde esi wano kwa talk with S Media twegeko maaso mu mindset change Anina Kasirye togambye bantu manya Kasirye Adam Kadi nga ndi mutunuulizi wa nsonga za art ne entertainment osobola okungoberera ku social media platforms zange Kasirye Adam Kadi Kasirye Kadi KED ng'olunaku lwaleero tusinzidde wano ku Wine Bank e Makindye we speak wine wakati waba yitiddeo mu bank waba yitiddeko e Makindye nga tetuli mu kisiibo osobola yitirako wano ku Wine Bank eri opposite Makindye Country Club ate naawe atali musiraamu nga ne mu kisiibo onwa era ebbaala ebanzigule era mugambire ku manager ate ecupa yange nja ginywa nga ekisibo kiweddeko kubanga kigenda kuggwa sure ate manager mukwano nfunirayo ecupa Chupa chekolimu. Exactly. Then tubagala nnyo tubagala ddala we meet next time. Thank you so much.